The Newsroom, where untold story is revealed. Okay. Challenging how this party, how does this party appear on somebody's title? Era nyigira nnyo omusajja akera ku macho olwaleero najja n'akulaga nti ali mabega wa mukazi gwawagira atwale kalina y'omusajja. Njagala omuwabire ompalire omusajja gwe bayita Kaboga Properties eyanziba. Waliwo omusajja wayita Kaboga Properties wakuntebe roodi yakumpanya ekyapa kyange n'agattako akayiringu tesitegeera. Olwatandika okwebuza Suna Ben ng'ojjeko okuzaala mu Nambwayo bano bali mu bufumbo kikaaki nga tonnaba kulonda ttiimu gy'ogenda kubeerako. Maama obanga otuuse gamba Mukama Katonda nti ku nsi gyenva waliyo omusajja omufere mubbi bamuyita Kaboga Properties ali mu kujeeza omwana wange. Ennaku yonna n'ebizibu byenda benze sifunangako nyiike ku mutima gwange nga kyenfunye mwaka guwedde. Maama tuukeba Mukama Katonda nga tonaakunyumira ensonga yonna omugande gyenva omwana wange ajeera. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. No, omuntu singa obuba temuli bafumbo buli omu atwala bye yakola. Buli omu atwala bye yakola. Obuba temuli bafumbo. Ate bye mwagatta. Bye mwagatta mbanga mwabikolera wamu. Omu asobola okuruvinga contribution ye ku ebyo ebintu. Yes. Era kote esobola sivya okutuyita siva ekansiva interest z'abantu. Nagamba ko yes zali millions 14 naleetako obubiri bwange babompe. N'omuntu bw'aba mukwano ng'aba mulalamu. Obuwulira obutwajuba yagamba bwati owange abaawo we mwagalira ne bwabeera bizeera nkubira nali musiwufu nanyirira yanzija katanda. Nawo obuyimba obwo bwonna nga Nambwayo yabuyimba. Kati obwo Nambwayo bwabuwulira bubuwunjira Zizire Suna Ben kabayimba kibanono. Kati Nambwayo omanyi kye baliko atijja kino bituli endiri tuyaz kati awe bwe bakulira olukiiko olukulima buli gwe balabazze mu mukwano tuwabira balabadda eyo. But love is a beautiful thing. Love is sweet when you get somebody meant for you, and love is sweet when you get somebody oyo ddala kwegambe yatondebwa okubeera naawe. So did you get that person? Yes, of course, I'm in love right now. Abantu meya banaye bamujjako lujja era njagala tegeeza bannayuganda nti inso wange twakkaanyiza byansanga nabyo ebyobugagga byange totamba yadde ndi mulaavu naye nkikujjukiza saagala kugwa mulaavu ate mpitewo. Kati nze munange ate namenye record buli kyengula buli kyenkola sooka tegeezaako sister wange ne maama wange njagala kukola ngono omusambi w'omupiira Hakimi mpozi ng'obitadde mu mannya gaabwe bwe kiri biteeke manda lwakuba ate Uganda mu nsi ezimu bikola naye mu Uganda n'ennyoka akwefuulira nyoka akuzontowaza n'akufuula ekyo nyoka akusuula eddala n'olya kasasiro lwa bya bugagga bye wamuteeka mu mannya ge. Naye waliwo emyaka egitakyabikola. Njagala kuddiramu emyaka gy'akawungeezi njagala kuddiramu. Uganda yakyuka nyoka wo ne bwe yandibadde tasobola Kiganda kyo kyennyini kyekimugamba maama tukole bwe tuti weekyuse nze leka kati ennaku zino abazungu tubasaba tutungirewo zibokisa nga ziriko ensawo ezigeramu ebyapa bokisa obwo bulimu nga kuliko ensawo ng'osobola okusonsekangayo ekyapa kyo. Nkubuulire ne mu kwebaka ebanga yirizi. Nkubuulire akaseera kali kofukaamirirako nti kyuka sayidi y'eno. Balina n'enkola kati ennaku zino bokisa yagikwejjiramu anti kati ku ssaawa yakyuka agenda okwacha
tulabye nnyo ne wakutunuulize walire puzzle tulabye ne puzzle mulimba teyabadde njagalogera maaso n'okubeera nga mbanirizaako ku Beyond the Newsroom kote Connect Edition TV nzedde niyo akutuusaako ensonga ate bw'otulaba akadde nga kano ne MC Meyo omanya bumanya ate tugobye bumale atwegolodde bwantoga ate we muli bukutuka oba bufe ennyingo so tugenda maaso n'okubeera nga ensonga mpitirivu ezigenda maaso mu ggwanga ze tukuleetedde ate akawungeezi k'olunaku olwaleero oba enkya lunaku olwaleero mu ttuntu ly'olwaleero kisinziira kadde kikogeza maaso n'okubeera ng'olabira mu vidiyo abali mu ggwanga Uganda njagala ogenda maaso n'okubeera nga mbeebazamu abagenda maaso n'okubeera nga mutugoberera kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala kansubire nti ebigenda maaso mu ggwanga oba oliawo bibasanyula era nga bibayisa bulungi ate oba oliawo bwe mubaamu obumulumulu tebuggwamu n'ebinyeebwa tebiggwamu mpulunguse nammwe abali e Bulaaya nga mugenda maaso n'okubeera nga mukuba ekyeyo okubeera nga munoonya oba oliawo ekigulira amagala eddiba kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala kati kyenkusaba kiri kimu kyokka vidiyo eno osooka ogimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitamuza otuuka ku buli sekinomo mu ngeri emu ate na subscribinga n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu njagala okubeera nga nkusaba ogende maaso n'okuba nga munnange osubscribinga ku mukutu guno ate osobola okubeera nga otugoberera olw'emboozi ennyuvu ze tugenda ogenda maaso n'okubeera nga tukuwa ate era ze tukuterayo buli kadde entakera tukola butaweera okulaba ng'ate tukutuusaako ebyo biyinza okubeera nga bye bikusanyusa oba oliawo ebikuzimba n'okukyusa obulamu bwaffe meya nsanyusa okulaba ate olunaku olwaleero nange bwe ntyo nsanyusa okubalaba batulaba ku Next Edition TV n'omukutu gwaffe gwa Beyond the Newsroom guli ogubeerako Abachina wagamba abantu nti guliko Abachina nage okuba nagenda olaba abasubscribinga ku lunaku olwo Abachina 5 enkera waliwo 5 wiiki eweddeko nina Abachina 3 kakati nebuuza ngenda tandika okola content w'Oluganda beera ku Next Edition ngenda tandika okola interview mu zwingiza ngua gwagala Oluganda beera bwadi naye gwagala Bichina agala osimanya lino Olu-Mexico genda eri nina mukwano gwange wasaako omukazi nga yali yakola guno abeekolera egyabwe abo kumabito naye era munanga akalimu nga bw'omanyike wamanyira kamulemerangamu ng'omwami bw'agenda okukola ayitire wa neighbor kati ba neighbor baali 3 n'azaala omwana nga bonna alina byabafaananako tonsirwalirako naawe gwatulese anti intro ya leero girabye etujjukiza ebiseera bya radio maybe twalekayo babali ku kikati simanyi edizike n'abalala bono omwana ani ono alina kweruma omwana wa radio okeera n'okola n'osabula ne bagamba oyo wakabi naye nga talinamu yadde neguggwako n'akunyiga eky'12 n'ekitundu ate ne bagamba nti ate leero tukuwaddeyo 8 naye nga maama nakyatunda buwalagi bw'omu kacupa yakumanya obwavu genda maaso olunaku olwaleero ekikutte internet all over the world z'ensonga za Nambwayo ne Suna Ben twali mu kuziika kwa maama wa Suna Ben Suna n'atuma maama yatuma muzimu teyatuma maama kuba maama yali amaze owanyisibwa nti bw'otuuka eyo maama omusajja kamogono mundopere wa Katonda ali mu kujeeza omwana wo amukize entannamu mukama omuntu ono mukwate yagwenda n'akwata akayiringu n'akagatta ku kyapa kyange ne ŋŋamba maama w'abaana bo newankubadde naye so ensonga ne ziba mpanvu n'ez'okukeera ku makya nga meya gwajjudde internet ku nsonga za Nambwayo nga ne Nambwayo ali muga meya owange anyway nenza mumuwolerezaako saagala nnyo embeera yakadde kuba akatwala speed ekipapula ekitwala Suna Ben mu kooti kyalabise wakirabye nakirabye naye wano wensinzira otegeeza bannayuganda ati nga ffe aba Equity for Men faba Equity for Men of course tulina okuyimira okusaidi y'omwami naye ffe tugamba nti amateeka oba obwenkanya tebulina kubeera nga buli served nga bufevalinga mukyalo oba mwami yekka bulina kubeera nga buli equal nti bwe kibanga waliwo ebyetaaga Nambwayo okufuna ajja bifuna ne Suna Ben alina okufuna byateekeddwa okufuna bwe kibanga ddala ekyapa emaali eraga nti Suna Ben yagiriko yali ya Suna Ben era byonna ensobi zijja kuba zigonjolwa Suna Ben atwale emaali ye bwe kibanga Nambwayo alina kyeyateekako nga bw'agamba nti ebintu byabwe babiri era naye ajja kufuna obwenkanya naye ku bbaluwa gye twalabye ya mwami Kamoga ng'atwala Suna Ben mu kooti nabadde kiriya era njaga tegeeza bannayuganda tewali kampuni etegeera nga director ategeera asibya client
kakuddiremu tewali company eri organized ng'etegeera bulungi esiba client waayo because ono gwe twogerako Suna Ben si kuba nti abadde blog oba wooloolo wabula mu byonna ebyogerwa biraga nti Suna Ben yatuukako lumu ku nzikiriziganya ne mwami Kamoga okutuuka okumuguza epoloti kitegeeza ono client okuvayo n'aleeta complain ye mu mbeera yonna gyagireetedde mu bagireetedde mu public oba agireetedde atya gwe nga gwe boss nga tonnabagamba simanya one sold is not returnable n'ebirala nga bwe batera obikozesa oyina kusooka kwogera na client wo before nga tonnatekinga any action kyova olaba nti amaduuka g'amasimu oba ag'amalediyo osobola kasitoma okuva gy'avudde oba anywedde buwalagibwe n'atuuka ku dduuka n'awoggana n'agamutunda n'ebintu ebifuba sirumwe n'engeri y'abasimbye layini 20 bosi omugezi oba bemba mwina ba HR nga bategeera bulungi nnyo kikyakola kwe kuzza kasitoma ono wabbali amunnyonnyole nti kiraka lediyo giwatwala munnange oba essimu gye watwala yaliko obuzibu n'etwala mweno okategedde twala mweno asobola okuzibiikirira obutaffirwa bali ba clients abalala 20 kati Kamoga kyali mukola kyekiriwa nti ba clients olwaye bw'otandika okukwatayo nti oli avuddeyo ne yeemulugunya ogenda kuleetera okutiisa no client omulala yandibadde avaayo yeemulugunye oyo yenna anaabatasobodde anaabaatidde ng'amanyi nti ono omusajja amanyi okusiba ba client be ogenda kumuluuzi nga tagenda kuddamu kuwa business agenda kuddukira mu ba property masters oba mu bannannyini b'amakampani amalala kubanga gwategedde nti gwe client owooba yeemulugunya ate ekiddako ogenda musibisa ogenda kumuliisa bya bugagga naye ensonga zinene ebbanga lyezimaze for over sina mwaka gumu kubanga Suna we bagulirawo batuuka okuzimba bituuka okujja mu mawulire bikwate 224 bimwetike yenna ne 225 ngwayize zimu z'ensonga ze tutandikiddeko tebatuulangako bo nga bo ne boogeramu anti kati kiteekeddwa okuba nti bino bijjidde mu mawulire nga baatuula dda nga baabikolakola dda byonna ne bigaana byonna nga biganye ekirala kyensobola okusensinga mu nsonga Suna Ben omuntu eyali asooka yali Nambwayo ndowooza Suna Ben atuuse ku climax nga Nambwayo alemereddwa Nambwayo agaanye okukkiriza Suna Ben kyakola ki kyayagala kati omuntu yekka gw'alina okukwestioninga yoyo yamuteeka ku kyapa kubanga ye Nambwayo agamba ku kyapa tuliko bameka 2 ate Suna Ben agamba ze sikuteekangako ku kyapa okategedde kati kitegeeza nti ono alina kuddayo ku questioninga gwe yagulako ettaka amubuuze ono yatuuka atya ku kyapa then ono Kamoga annyonnyole engeri ono gye yatuukako ku kyapa meeyo omuntu onkakasa otya nti ku kyapa kino oba ku nnyumba oba ku properties olina nga tuli ffenna siziriiko naye nga ne mu bivvulu ebibaddewo emabega nze mbadde kumanaginga nga nze nkwata ssente ngera ne ba clients abamu okufuna endorsements nze mbadde nga mbatuukirira kaakati onkakasa otya Nambwayo uliriza Nambwayo yahandolingako Suna Ben nga manager we ye oba nedda nedda atukube ku ssimu essimu ngoyagikubirani Suna Ben oba Nambwayo nedda uliriza ku bantu abaali babuukinzeeko ku Suna Ben kyangu nnyo kubanga oli babadde baagalana omuntu okumitiramu nze nange nali ndeteddeko Suna Ben emirimu ekisoba mu egi kitegeeza mbafuuse manager nedda meya ekintu ekibaddewo not once akatofaayo gwempayo ba clients nga bogambye okukuba essimu gwempayo ba clients 5 obakubira wano essimu nga Nambwayo yabadde abakwatira essimu ng'ogyeko oyo omu nga yabadde akwatira Suna Ben emirimu aliwa gwe kubirawo ba clients ati ogambye ogera kuba essimu gwe kubirawo 5 nga be bakugamba nti ffe yali akwata emirimu yabanga Nambwayo abasukka mu basukka ne mu batano agwe ngamwe bakubira essimu bakubira essimu basukka ne mu batano agotofa bakubira essimu uliriza meya soko ulirize kinene okkiriziganya nange nti omukyala bw'oba obadde naye ne bw'aba teyakwata yadde ekikumi bwekiti nakisa ku byobugagga byo avunaanyizibwa okutwala ku ntuuyo number 1 ezimu ku bintu omukyala byakola mu kukulabirira ne bw'aba badde akufumbira bufumbizi mmere mama wa kati ayinako n'omwana nti tubadde tusula ffenna tubadde tubeera ffenna n'essaawa y'olwaleero palamenti yali mu kuleeta bill nga bagamba nti
ne bw'aba asuze naye wiiki emu atongozebwa abe mukyala we mu mateeka so bino eno byonna essaawa bino bye tulimu meeya bwe tunaddayo mu mateeka tugenda kugamba abaakitandika be baakikola ki be baakyonoona tetwandituuse wano ku ssalina eno nga tukayana lwaki lwa bino so Suna Ben soka nga katono nnyo kambeeko kyenkuwa bulamu nze gogamba nsoma mateeka ataagoberera kati va ku byambo ebikunyumirizibwa nedda meya uliriza va ku kyokugamba nti n'okuteebereza wabula waliwo n'okunoonyereza uliriza ng'onsomesa okimanyi sinnamala myaka ebiri nga simaliriza kusoma katofaayo leka nkusomese okkiriza nkusomese somesa bali sinze omukazi ekikanya nambwayo kimanyi oba tokimanyi somesa anti uliriza kubago kyogezako okunyonyola era nze nabagambye kati ennaku zino bannamuli ndi mukambwe nnyo nammwe mbeera point blank ensonga gye tuliko y'abasajja abatalina aboogerera era nyigira nnyo omusajja akeera ku makya olwaleero n'ajja n'akulaga nti ali mabega wa mukazi gwawagira atwale kalina y'omusajja ng'olwali ne bwe tubala uliriza Suna Ben kati njaga tutegeeza bannayuganda mwena batulaba ayina kye twandise clear audit nga ne bwoba tozze kwetooloola kubuuza kirala kyonna kyonna kyosooka okwebuuza nambwa yakola mulimo ki Suna Ben akola mulimo ki ennaku zino amateeka gakitolongoosezaamu bulungi si byebiri nti munnange nkuwasizza 1 sooka otegeere bano bali mu bufumbo bufaanana butya tulina obufumbo bumanyiddwa either balina kubanga bwa ddiini obanga bwa gavumenti oba ne mu buwangwa somehow olwatandika okwebuuza Suna Ben ng'oggyeko okuzaala mu nambwayo bano bali mu bufumbo kikaaki nga tonnaba kulonda ttiimu gy'ogenda kubeerako kino njaga munnayuganda okitegeera tulaba ku Next Edition TV ne ku Beyond the Newsroom sooka weebuuze mu byonna nga tonnaba na kusalawo ttiimu ki era nammwe abawala abali eno n'abasajja abali eno obufumbo bwa nambwayo ne Suna Ben bwali bufumbo kikaaki bw'omala okutegeera nti bwali bufumbo bwa mpeta oba mu ddiini ya Buisiraamu oba mu Katuliki oba mu gavumenti wonna gwe manya nti kati awo nambwayo ali mu complainingira 50 almost 50% ne 50% ennaku zino yalongookamu contribution yo olwaleero ematalinga nnyo kubanga ennaku zo tulabye mu kooti nga waliwo kati abatandise okugabana kateni abatandise okugabana kateni abatandise n'okugabana ente emu naga ti mu byobugagga byonna betukoze emyaka 13 ne 15 okusinziira ku kino ne kino kateni yo gyogenda okutwala oba ogenda twala kino leka nnyonnyola abantu uliriza nti ng'obanyonnyola contribution ky'omukyala gy'ateeka ku mwana lindako mmalirize katono nnyo contribution it is two way osobola okuba ng'ondabirira naye bwe tudda mu bintu ebiri physical ebikwatibwako omukyala avunaanyizibwa uliriza omukyala naye ekikukakatako in fact lwaki tumenyeka nnyo leka tukubire looya atunnyonnyoli bulungi obadde okimanyi okusooka nti nga bw'omukubira obadde okimanyi ku bintu 100 80% ku byo omukyala abeera brainstormer abeera brainstormer nekyenjagala okubuuza olina ka statement kawagenze notandika nako akagenze ne kanzijjako waya ng'oli abadde amanaginga oli Suna Ben muyimbi nti oli kanso salisa okulaba taata nina ekintu kyenjagala otutangaazeemu katono nnyo wano Suna Ben ne nambwayo ensonga eri mawulire essaawa zino naye kye twetaaga okutegeera olwaleero musango ng'obufumbo si bwa mu mateeka si bagatte si baki nga beeyagalako ne beezaalamu omwana etteeka ligamba kimu kugabana ebintu kale litulambululire lyonna ne baba nga bampeta no omuntu singa bwemuba temuli bafumbo buli omu atwala bye yakola muba temuli bafumbo ate bye mwagatta bye mwagatta mbanga mwabikolera wamu omu asobola okupuluvinga contribution ye ku ebyo ebintu yes era kooti esobola tugiyita siva interest z'abantu nagamba okuyesi zaali miliyoni 14 naleetako obubiri bwange babumpe ate kino mbusimanya mbadde nkulabirira nze nkoleza nze mbadde nkufumbira twagala nkyo tukitunnyonnyola ebyakisiru ate nze abadde agula emmere gy'okufumba gy'olisa nawe ogenda kugyempa
Okay. Bikola luli eri ng'omwenkanonkano tegunnajja but we are all equal. Ofuna bulungi. Okay. Bwe ngula emmere gwe gifumbo. Okay. Bwe ngula engoye ne sabbuuni gwe gyoza. Okay. Okitegeeza? Nze nguze emmere gwe gifumbe. Gwe gifumbe. Nze nguze sabbuuni gwe yoza. Gwe yoza. Okay. Yes. So bw'ozadde abaana nze mpeeredde. Okay. You get it. So ate ebyo those other contributions ezo zijjamu nga abantu bafumba ate fa case by case basis. But the moment you separate nga temuli bafumbo okitegeera. The moment you separate nga temuli bafumbo buli omu atwala kyeyajja nakyo. Buli omu kyeyajja nakyo kyatwala. Kyeyajja nakyo kyatwala. Wabula ate wali eri singa muba bafumbo. Era omukazi alina okuba nga yakola contribution ku ebyo ebintu okujjako nga mwabiteeka mu mannya gammwe babiri. Okay. Nga mwakkaanya ne mubiteeka mu mannya gammwe babiri. Okay. So when you can share olwo gye tuyita matrimonial property nga mwasalawo ekintu ekyo kifuke matrimonial property. Suna Ben agamba nti ye takkirizangako Nambwayo kubeera ku byapa oba kubeera ku kyapa. Gene yamuteekako aba yamuteekako mbukyamu aba alina okugenda for fraud. Okay. Kisoboka omuntu okuteeka omuntu ku kyapa nga nze kagula kakigula ekibanja oba poloti eyo nga sikitegeddeeko. Anti egyo tuyita fraud gyalina okuvunaana oyo yabimuteekako nga tateekeddwa. Okay. Okitegeera so fraud eyo alina ogiteeka ku oyo gwe yawa omulimu then n'abaalambi. Okitegeera. Okay. Nga challenginga how does this party appear on somebody's title nga nekundagaana aliko omu. Naye otoona amuyinamu omwana. No, like mayor. Mayor mwana. Okay. Kitegeera. Actually kati omukazi abanjiza mwana. Munnanga ayinza agamba inako ku lisiiti ezimu nga yasasulako nga n'onaliko. Mayor, the issue y'abaana eri nti ofuna bulungi nakati buvunaanyizibwa bw'abazadde bombi okukuza omwana tokyasobola twala musajja ku poliisi mbuwaganya olabirira omwana nga naawe olina obuki. Tekikyaliwo ekyo kyakyukamu omusakolebwa ku bannakyalo. Okay. Okitegeera? Yes. Genda osome article 31 oba 32 ya constitution egamba bujja kuba buvunaanyizibwa bw'abazadde bonna okulabirira n'okukuza abaana baabwe. Bali bwe bakiwandika mbu omusajja ofuna bulungi. Okay. To make matters worse, mayor osobola okuba ne mukazi mayor osobola okeba ku matala okufuula omukazi nga bakusinga ettooke ne mwewasa mu mateeka. Ne mwawukana nga toli mulimu n'ogamba kooti omukazi ono nsaba ndabirire paka bwe nfuna omulimu omukazi n'akuwanga ssente nga Kaaso katuddiremu naawe. Katuddiremu naawe ako. Singa ofumbirwa n'omukazi. Ng'omukazi ne mwawukana. Omukazi nga ali in a better financial position okusinga. Ng'alinamu kasente. Ng'alinamu kasente. Osobola osaba kooti nga bonaagamba mbu bayawukanye kooti yamugambye erabirira abaana n'omukyala. Bulungi. Yes. Kooti esobola ogamba omukazi alabirire emmeeya n'abaana baabwe. Okay. Bwafuna omulimu. Okay. You get. Okay. So that is the law. The law is clear. Okay. Okitegeera. So olwaleero Nambwayo okuzaala mu mukazi tekina ekikwataganira na ku byabugagga oba byebintu ofuna bulungi. Wabula gwe ng'omusajja n'omukazi buvunaanyizibwa bwammwe okukuza abaana bamwe okukuza abaana. Okay. Era kati essaawa zino ne kooti tesobola kubaawula. Okay. Kuba tugabagattanga ku kooti eyawula kyegasse. Ofuna bulungi. Essaawa zino you've been cohabiting mubadde mwebyamu nfunyemu obutakkaanya buli omu akwata kaki kage. Naye singa mujjamu ensonga z'abaana obutasoma oba okubonaabona kooti weebiyingiriramu ey'abaana. Okay. Si ey'abafumbo. Okay. Okitegeera? Yes. Kooti y'abaana n'egamba abaana bali myaka emeka abaana bali myaka 4. Ofuna bulungi babeere ne maama waabwe. Maama waabwe alina obusobozi. Yes akola agulenga engoye n'emmere. Omusajja sasula fees. Kati bano kuba ku internet kyembadde ndabako ennyo bakadaama baani nti omukazi amuyinamu omwana lwaki tamulekera ennyumba. Okay. Ebyo byakisula ate bya buntu okitegeera. Okay.
n'ogamba waayo omukazi nina omuzaddemu abaana bana ofuna bulungi baana bange ofuna bulungi yes yinze abaana yesu twatuzire talina wagenda bakolaki naye woba oyina wosobola okubateeka n'obalabirira awo weerandi gudu ekyoga olwo abapangisa mizigo okitegeera atwala gwalandi roodi owaayo ennyumba agibagulire amuzaddemu abaki abaana era lenti bwaggwayo tutambula butambuzire mukolaki ne mugenda naye kati gwe ng'omusajja onfuna bulungi ogamba guno omusaayi gwange abamu bagamba bampe mbatwale abaana nsobola balabira n'abatwala ewa maama we n'abatwala gy'abatwala nziro nga zibasobola okukola ki katono nnyo kanso Kamoga yatutte Suna Ben mu kooti Suna Ben defense ye awo Kamoga agamba nti wanyonoonera erinnya Suna Ben agamba nti nze kinjogeza ebyo kubanga era wanziba no Kamoga kyalina okakasa mu Suna Ben byayogera bikyamu amubba era teyateeka kyapa nga tebamugambye Kamoga kyalina opuruvinga kooti ekitegeeza nti yadde ekitegeeza nti ekigenda okukakasa okutuwa amazima g'omusango gwa Kamoga gwe yawaabye era gulina kudda ku biwabyapa obujulizi buva eri ku byawapa ogw'ebyapa gusooka kuggwa biro kwe biva gusooka kuggwa ogw'ebyapa gwe gulina osooka okuggwa tulyoke tudde ku gwa Kamoga tukakase Suna Ben olimba ofuna bulungi Suna Ben olimba omusajja gwe ebimwonoonedde erinnya mu bantu kyalina okakasamba ebigambo bya bulimba ekyapa ky'omusajja teyakikumanya teyakiteekako muntu wadakoze eki kyamugambye but the moment watasobola kupuruvinga ekyo aba talina offense kuba defense egamba yes tulina freedom of expression as long as nti oyogera amazima ogamba yes nayogera byenayogera bituufu ate yangambe busirituufu andagenga muwe olukusa by message by a phone call oba by written consent mututeeke ku kyapa abantu bameka ofuna bulungi yes tulina nakusayingira wamu yalinga kugundi yes yatumuwulire ye Kamoga kuwazizikiraya nti waziki mukazi Kamoga alina tupuruvinga okutunnyonnyola ani yali kirayanti we era yamugamba kola ki didn't what the client instructed him to do yes Kamoga alina okutuga who was his client kale buying the land from transfer yes yalina otubulira client we ofuna bulungi yes so etteeka ligamba kukuza baana teligambangako ng'olina bakuliza mu nnyumba gye wazimba ligamba kulabirira nakuza wala tebakubulira masomero mwe balina kusomesa bagamba muwe basic education tebakusalirawo ssomero kiri walina kusomeramu kuba ne gavumenti erina basic schools ekitegeera yesebo kati era nsobola ogamba nze abaana bageri wali ku bya gavumenti ogenda bayogamba embuko gavumenti wafu gavumenti kikyogera ebigambo ogigamba amasomero gambwe tegalina standard omwana wange namugamba mutwala ku international ogenda gigamba gavumenti mbu namugamba mutwala mu masomero gambwe tegalina makulu kale kanso tweyanziza tujja kwongera okweyongeza wana baweetagisiza kale ensonga omanyize mbasaagala nnyo tukirwemu kakati meya saagala kukaayana nnyo na nsonga gyendaba ng'oluusi waliwo ayinza ogituyambako kakati essaawa ya leero n'ennambwa y'ekya muleetera okuresistinga okutuuka ku point eno agamba nti awo yatwalangayo nange nenkola ki nentwalayo okusinziira ku kansa agamba nti muleete risiiti zammwe buli omu ze yatwalayo tukole ki muzigabane nti gwe bwoba wateekako bwe ziti zizino kanzikole ki kanzikuddize ove ku byange anti kisobokera then kaakati awo ze pate ezo si ssatu kati Kamoga pate ng'atunda nambwayo ne Suna Ben baali muntu omu kati baalimu abantu bameka babiri kati balina okuddayo wansi ani yasooka okujja okubeera client wani wange oli akikugambye kansa akikunnyonnyera agamba nti kati Kamoga yalina otupuruvinga ani yali client
eyasooka kati gosobola kubanga kifayino oyina receipt ekyo nakyo olina okitegeera nti osobola kubanga oyina receipt eziraga newa contributing naye nga tekikwetera kubeera client ye Kamoga wakutusa tugambe nti ono ye client amateeka gali point blank nti ani yali client yali obuzibu bwe bugenda okujira ngati the first time baali bameka baali babiri awo namba ya bamutuufu okireyiminga asobola okubeera omutuufu naye kyenjagala okutegeeza Suna Ben olwaliro ye kyakugamba kyemutalina kwerabira era kyotalina kwerabira ye Suna Ben alemera ku kigambo kimu nti omukazi yatuuka atya ku kyapa okategedde nti Kamoga yalina okutuprove kuba ye Suna Ben agamba oba kikyo baki nze sikugambangako omukazi oyo abeere kuki nebbaluwa yasooka eyafuluma yakulaga teyina weeragira nambwayo nti ddala ya contributing in fact wabula yateeka akagamba nti maama w'omwana kagira abeeramu mu nnyumba nga bwe tusooti nga bwe balabe ekiddako eyo ebbaluwa ewa nambwayo obuyinza okuba nga akyaliko mu nnyumba teyina weeragira nti nambwayo okulaga nti naye y'omu ku bashareholder abaasondo oba abaakola ki emulaga nti akakyamusibye mu nnyumba nga maama naye era kano kanso kage nti kabuntu Suna Ben alina osanaga nti gira mwoli kubanga nakuzaalamu omwana but olwekyo tukanyanga abasajja ku mulundi guno nti ojja kusanga Suna Ben sigwa alinamu omwana yekka eyo kalina eri wasa akawumbi omuvubuka ngoyo Suna Ben okubanga abadde apakasa all along nga apakasiza kizimbe ekyo kitegeeza ayina bingi byayinza okubanga abadde stopinze ebyandiyambye abaana abalala n'agamba focus yonna kanjiteeke ku maka gano katateba okera machano ganti ogitwala oba omaze okutema emirandira gyonna egy'abaana bali abalala namba yagamba siganangako kujja sikugobangako sigobanga ku mwana leta abaana baffe tubakuze muve mu bigambo by'amawulire asobola okubyogera mu mawulire asobola okubyogera mu mawulire gwe kyogamba omusajja Suna Ben ebimu asobola obyogera mu mawulire naye okimanyi Suna Ben ayinza obayogera ebyo eri mu mawulire nga nene kati bakyerya ekyo kisobokera ddala ekyo kisobokera ddala ekyo sikinaako buzibu babeera batebeerya neffe gye tunoonya ffe ng'aba Equity for Men kwe kulaba nti kuno boy child naye olwaleero entuuyo ze zisasulwa nyina kye nakugambyeko nti Suna Ben alina kye tuyita clear audit wano nno njagala owulirizewo bulungi nti singa obuuza clear audit ya Suna Ben ereeta tujja kugamba Suna Ben okumutwala emubende olina okuba nga osasudde millions 4 Suna Ben okumutwala emasaka olina okuba nga osasudde millions 4 just okujja okubeera ku bivulu byakubira ebinyanyanya nti jo kulwomukaaga ng'afiiddwa maama we twabadde ku makutano yafunye abantu abataka wakati wa 7 n'akanaana abantu babaddewo nti atuzze tumulaba ng'avuya kitegeeza mwangu nnyo wakunnyonnyola wawajja ssente ziyinza okuba nga ziyimirizaawo asset efaananako bwetyo then back to nambwayo ekibuuzo kiba nti nambwayo obadde okola mulimu ki gw'oyinza tugamba nti munne wakontributinga ku nnyumba eno nti munnaaye nze mbadde nkola ku bukedde naye okola ngani oli official appointed oba oli volunteer nti osaka story ya ssente mmekati ya mitwalo 2 kubanga buli story gy'osaka ojja kusanga emitwalo 2 wakolanga bonna ne morning show yes naye kugambe volunteer tumanyi gobedde mu radio nambwayo volunteer okitegedde ekintu ekyo kakati meya yasokoleka nambwayo volunteer kubukedde yes wakadde mwako volunteer ekyo kyolina okusooka okutegeera kakati nti munnayuganda kyolina okusooka okutegeera nti sooka weebuuze salale wa ssente mmeka gw'ofuna okategedde akantu ako nti gwotuuke ku level egamba nti kakati nange nkiraiminga ku kizimbe ekiri worth biliyoni kyenga nti Suna Ben chance gy'alina olwaleero ekikye kyennyonnyolwa okategedde kinnyonnyolwa kyosobola okuba nga otegeeza n'omuntu omulala yenna olina gwokubira no bwoba olina gwokubira professional teko omuntu ku lawudi okategedde akantu ako so ye point gyenjagala munnayuganda otegeere nti Suna Ben ekintu kye kiriya kinnyonnyola ne mawulire tuze tumulaba ng'omuvubuka yeerandiza from the beginning but olwaleero gwe namba oyagatuuka kasa munnaaye munnange kubukedde awo kale kamboze ku radio zaamuno basasula ssente mmeka zoyinza ogamba nti zivaamu okiraiminga okuba nti munnange nzimbye ekizimbe kya nga toladde mbukujjukujjubwa Suna Ben bwakozesa bangi bali mu media naye nga bayiya balina outside hustle naye akitulage outside hustle ye gyakola nga Suna Ben bwe tubadde tulaba eyiye tuyinza n'okuba nga tuli awo nga waliwo essajja eryamusuulamu ate sente naziwa musajja mulala Suna Ben yamujja wani nze bisaagala bagamba bw'omala okubba bakubbe naawe
naye kyenjagala okutegeeza munnayuganda gwangoberera amazima gali nti buli muntu entuuyo ze zisasulibwe nga bwe zirina okubeera entuuyo ze zisasulibwe nga bwe zirina okubeera si muntu kujja eri hagwa bugwi mu maali ya muntu mukubanga akuzaddemu omwana abakazi kati bagikosanga advantage bwe obudde nga buzibye abantu bagikosanga advantage ebintu by'abasajja babitutte basigadde mukyangala nga tibayambiddwa. Okay, mwebalegenda maaso n'okubeera nga muntu goberera mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde okutuuka wano wetuli njagala okubeera nga okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video gituweereka like etambule etuukayo kubulisa kino meya tusibule mbagalisa okubeera obulungi emboozi ya Nambwa ntujja jjongerayo ko lunaku lw'enkya bwe tunaaba twongedde okubanga mutuwadde ku budde nkujjukira osubscribinga n'okusharinga wabula tusabire eggwanga lyaffe nti ak'obuntu kaggwamu nti n'omuntu asobola okubba nga akulaba nti ddala akubbye naye ate era n'omuntu asobola okwefuulira newankubadde nga muli mwenna mu kitanda mubeere bulungi mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.